tochi gye mukolera abalwadde mubayisa batya ekyo mukitunuulire. Kana akadde munzikirize nate mpite ku baana bano nno ntyo okubayita bwe ntyo olw'ensonga nti bazzukulu bandugwa ate ge mabeere nze ge nayonka. Bamaama ate nga baana bajjajjaffe Maama Nabatanze Robina Sakate ne Nabukaro Rehema amaka gano ngaagadde kinjukiza ku kya mukadde wange kyatera okwagala okwogera ennyo yasabira abalokole n'abatali balokole. Mumutegeera oyo ezo engalo tezimala tuba nga tetwekwenya. Bw'olaba Rehema n'olaba ne Robina kikuba kifaananyi ki? Maama badaaniriza buli muntu. Bamaama Yesu yeebazibwa abooluganda. Nsanyuse nnyo okubeera wano mu maaso gammwe n'okubalaba mwenna bannange okubanga muzze kale okutujagulizaako ku myaka gya maama kubanga wadde agenza atuvuddeko naye tuwulira nga twebaza Katonda olw'emyaka gy'amuwadde okubanga abaddewo naffe ng'atulera. Maama waffe boogerako ng'omukazi abadde omukuŋŋaanya, abadde atukuŋŋaanya. Maama abaddewo nnyo ku lwaffe. Maama abadde atwagala nnyo nga tolina kintu ky'oli mugamba nti n'oba gundi yakoze bw'ati n'omulaba ng'anyiize nti oba anyiigidde gundi. Essaawa eyo yokka oba we wakikoledde awo wakirabira, naye bwe kiyitako olunaku ng'omulaba azzeeyo ng'akubudaabuda ng'omwana. Maama waffe, maama alwadde. Yesu mulokozi wange leoni uwoweka maama alwadde ebbanga musaayi gw'ogunnaziza nebaza nnyo nebaza Pastor Bujjingo. Taata tukwebaza kubanga obaddewo nnyo ku lwa maama waffe. Bannange maama talina ddwaliro ly'atatuuseemu. Buli ekibadde kyetaagisa ng'agamba mumutwale oba ssente mmeka tunoonya bulamu bwa maama mumutwale buli wamututuuseewo. Maama abadde talina kyajuze. Maama simanyina naye tukwebaza taata, tukwebaza otubeereddewo nnyo, badde omuzadde omulungi, tukwebaza okutwagala, tukwebaza nnyo. Katonda y'aba akutusasulira wadde nga maama agenze naye agenze mu mativu. Naye ng'agamba bannange taata onzijanjabye. Neebaza abantu b'ekyebando mwenna abatubeereddewo bannange tubatawaanyiza nga ssaawa oluusi 9 ogw'ekiro nga batuyita nti no maama atabuse. Tubadde tukonkona naye nga tebatwekaanya ne baleeta entambula okutwala maama mu ddwaliro. Obudde tulabiraawo nga bukedde, abasawo nga bamukozeeko n'addawo n'atereera. Neebaza maama Seera, tukutawaanyiza nnyo. Obaddewo nga totwekaanya, nga tujja ekiro n'ojjayo bujja mmotoka n'ovuga n'otwala ku Roswell. Tukwebaza bannange. Abantu abalala mwenna bannange abatubeereddewo mu kiseera maama waabeeredde omulwadde, mikwano gye mwenna tubeebaza. Neebaza nnyo abasawo b'oku Roswell bannange. Abasawo kibakoze kyonna ekisoboka.
kyonna ekisoboka okulaba obulamu bwa maama nga buddawo. Musawo Lukandwa, Dr. Lukandwa, abasawo aba ICU bannange tewali kye batakoze. Essaawa n'etuuka nga takyasobola na kussa, naye taata pasita n'agamba bannange musale amagezi. Ne bamwongerayo awala nti wali bagambye waliwo ekyuma ekisobola okumuyamba. N'azitoola sente, n'azitoola n'aziwaayo maama abeewo. Naye tekisobose. Yesu. Bannange neebaza musawo Rachel. Musawo Rachel tukwebaza nnyo. Okoze nga bw'osobola. Okoze nga bw'osobola n'ojjanga ekiro n'ovuga emmotoka n'onoona maama wano. N'otwala wonna w'olaba nti wano we wanaamuyamba okumuzza engulu. Twebaza maama waffe, muganda waffe Suzan. Tukwebaza. Kubanga naawe okoze kyonna ekisoboka. Neebaza baganda bange abalenzi bonna, bajjajja babadde babeerawo ne bajjanga balabe maama bw'ali. Bannange Yesu.